wakuddaga kyokka batukuba balaba basobola ng'era ekintu ekyo kye bakuba bakyagala ekintu kyabwe batukuba basobola naye mu kusobola kwabwe bandibadde bakwata obusente bwaffe nga bwe batukuba ne batujja mu maziga gano ogw'okubeera nga tubakaabirira buli kanaku ne tufuna gye tuddanga wala essawo yakakati nze nina abaana 5 sikyasobola kupangisa nnyumba ya lumu abayiwa amayinja kati mama nagamba namwe kyekyo kunze simanyi naye ng'atidde ate nze nali sitidde ne mugamba simanyi kwe kufuluma ebweru yafuluma n'omuzukulu we ng'amukutte wano mu kifuba omu najja ng'amukutte n'amuteekawo ebweru nyumba engeri gye kyalimu otulo ne kyesigama ku nyumba ne kifoteka omutwe wansi nagamba ekintu nga kijja nnyo naddayo nagamba nanni kanzirimu kimena abalala ekintu nkiwulira kijja kati nze nenfuluma nenzira wali mu lujja naye nga nange siraba kijja kati addayo kima abalala abaabayita n'olumuzuke ekintu ne kigwa kati nze mukulaba nalaba ono bwe bali batuziza kabalaza omuto nekijja ennyumba yonna n'emugwako ng'atudde kati nze we nali yambikako magulu gano eno n'ebisoto bye byangendagendako bandekera omukono ogumu ng'ogumu kasasira agubisse bwe gwanyamba okuggyako ebisooto nenejjako ebisooto naye ng'abantu bonna olufu olwa bbulaka lwali lukutte nga teri asobola kuyamba ng'era gwalina okweyamba neneyambayamba nemwejjajjako engeri gye yali ayokya ng'olina oyanguwa omwejjako nemwejjako nenoonya wempita nga sirabawo nga banaye olufulukutte nga nze simanyi nti nakasasiro yagudde nga sikisuubira kasasiro asobola okugwa kati nenfulumayo nenoonya wempita nenvaayo. Mariamu Mere, Jalia Nansubuga, Sharifa Nantijja, Nabukenya, Fatima Nakata, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Lwaki tetuwambalirira yetubalirira kubanga nze sirabanga kubabaliriza sibamanyi byange bye babalirira nze nafiirwa ente nafiirwa amayumba nafiirwa abantu amayumba 2 gonna gafiira munageza abapangisa naye simanyi nti babala kayumba kamu kyekyo nze ekyange banyambe banjije mu kiki ekiri emabega w'ekyo ensonga endala nze kennyini nawandikirako esisibe kale kya buswavu okuwandikira omuntu eyakukosa ate ng'omwandikira omusaba atugeretekera okusaba kubanga munange ffe twaba nti tulina ssente byaffe byonna byaggwawo naye twabasaba tubawandikira nti munnange mutusaasire nabandikira ennaku z'omwezi nga 4 nebagamba mutusaasire mututeekere okusaba tujjukire bannaffe naye ne kukasasire eyo tebatukkirizaayo ina mwana ku nsi kwe yafigaza talina wadde ekikopo naye gavumenti etukabya bukabya otusasula ebintu byaffe tukabya bukabya lwetudda tutambudde buli ofiisi batuza wano wabula bateera musabe nnyo naye ng'ate ekintu kino gavumenti eyatukuba tekyagwa kyokka kasasiro teyagwa yekka singa yagwa yekka teyatutambudde yikazi nakuba ekisawe n'akimalako n'alumba makalina eri waggulu kasasiro teyagwa yekka baleeta abachayina esisi n'abachayina beegatta ne batta abantu baffe abachayina bali waggulu mu kasasiro ne batandika okuteekayo ebintu ebyuma nga bibovu nnyo babisonzekayo omuteeka wakuddaga kyokka batukuba balaba basobola ng'era ekintu ekyo kye bakuba bakyagala ekintu kyabwe batukuba basobola naye mu kusobola kwabwe bandibadde bakwata obusente bwaffe nga bwe batukuba ne batujja mu maziga gano ogw'okubeera nga tubakaabirira buli kanaku ne tufuna gye tuddanga wala essawo yakakati nze nina abaana 5 sikyasobola kupangisa nnyumba ya lumu abayiwa amayinja kati mama nagamba namwe kyekyo kunze simanyi naye ng'atidde ate nze nali sitidde ne mugamba simanyi kwe kufuluma ebweru yafuluma n'omuzukulu we ng'amukutte wano mu kifuba omu
najjanga mukutte n'amuteeka webwe nyumba engeri gyekyalimu otulo nekyesigama ku nyumba nekifoteka omutwe wansi nagamba ekintu nga kijja nnyo naddayo nagamba nanni kanzirimu kimena abalala ekintu nkiwulira kijja kati nze nenfuluma nenzira wali mu lujja naye nga nange siraba kijja kati addayo kima abalala abaabayita nolumuzuke ekintu nekigwa kati nze mukulaba nalaba ono bwe bali batuziza kabalaza omuto nekijja ennyumba yonna nemugwako ng'atudde kati nze wenali yambikako magulu ganeeno n'ebisoto bye byangendagendako bandekera omukono ogumu ng'ogumu kasasira agubisse bwe gwanyamba okuggyako ebisooto nenejjako ebisooto naye ng'abantu bonna olufu olwa bulaka lwali lukutte nga teri asaakuyamba ng'era gwalina okweyamba neneyambayamba nemwejjajjako engeri gye yali ayokya ng'olina oyanguwa omwejjako nemwejjako nenoonya wempita nga sirabawo nga banaye olufulukutte nga nze simanyi nti nakasasiro yagudde nga sikisuubira kasasiro asobola okugwa kati nenfulumayo nenoonya wempita nenvaayo kasasiro akubye buli wamu kwekubira taata nemugamba taata kasasiro agudde taata yanziramu kimu iyi era mulinze ne kasasiro agudde mu nnyumba mubagiremu nemugamba taata kasasiro agudde nagamba nze nkyalina n'ebyokukola Maria Momere, Jalia Nansubuga, Sharifa Nantija, Nabu Kenya, Fatima Nakata, Muslimin الذين هلكوا من محلك كتازي اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم abagwize kabuli zaabwe abateremu ekitangaala ayi Allah tukusaba osaasiri abantu baabwe bawalika ku nsi abasigala baziirana ku lwabwe Allah obabudaabude olubudaabude olumu n'olubudaabude olw'enjawulo bamase banange mwewale nnyo okuwuliriza mulanga ne mujja ate mukoma okwo n'olulala era tujja bayita Allah bw'anaaba asazeewo okubayita nga tukyali balamu tuuka okwebaza abantu mwenna abazze wano okujja okutukungulagirako nga kasasiro bwe yatuyiikira era mutuzana mu Lusanja mba mu kirabu gye bayita investment kirabu eyamatya Mulumba batekiteesa omukolo guno okusabira bannaffe abaatufaako era tujjukira olunaku luno olw'entiisa eyakolwako mu kitundu kyaffe kino era nga twebaza nnyo bakadde baffe abakulembedde okusaba kuno nga Reverend George William Kyaine ava mu balabizi b'ekiteezi twebaza ne bamaseeka bonna olw'olunaku luno okusabira olunaku luno nga tujjukira bannaffe abaatufaako era nga twebaza Mukama olw'obulamu bwakyatwazisa ffe abakyalimu tufunye okusomozebwa kungi nnyo bukyanga omwaka guyitawo mwezi olunaku olwaleero nga tetunafuna bwenkanya okuva mu gavumenti ne mu KCCA nga bannaffe bonna abaafuna obuzibu abafiirwako ebyabwe nejje buli kati tebasasulwanga era nga basasulako bannaffe bamenya amayumba okuva mu ofisi ya Prime Minister bannaffe bakyabundabunda era bakyali bubi nnyo bakyetaaga obuyambi tusaba KCCA eriire bannaffe bonna basobole okuzzawo obulamu bwabwe butambule bulungi bwali butambula Today marks a year since the Kitezi tragedy that left many of our people dead. Many are still buried under the garbage, and some bodies were actually retrieved. It is very saddening. We gather today to pray for the dead, to pray for the deceased, and also to pray for their families, the remaining and the survivors. Also to pray for our people. It's very unfortunate that KCCA and government
have not turned up today for the prayer. They have not turned up to show solidarity with our people. But needless to say, we trust that God, the God of the world and the God we worship, will listen to our prayers. We continue to demand for compensation of those who lost their loved ones. We also demand for compensation for those whose houses were demolished as we are creating a rescue passage, as well those whose houses were covered. We have another category of 70 people whose houses were destroyed by the water flows from the garbage, and several other categories. We also continue to demand that the landfill be decommissioned and maintained, because as it is now, it still poses a risk. Our people can't live comfortably in their homes, because every time they expect and they suspect something dangerous, something risky to happen. So this is where we are. Otherwise, in terms of compensation, a while ago, the government valuer came with KCCA. There was valuation on the ground. However, the totals and the values as computed were not released to the victims. They continue to demand what are those values. I hear that the Office of the Prime Minister compensated some of those whose houses were demolished as they were creating a rescue passage, but not all. So we want to demand that all of them be compensated. And for those whose houses were covered by garbage, we understand that none of them has been compensated. The last time I heard from KCCA is that they have sent a request to Minister of Finance, and Finance hasn't cleared them. We want to demand Minister of Finance and KCCA and government in general to release and ensure that our people are compensated. It is very concerning that compensation has delayed, and as well we also demand that our Chitezi Road be constructed, because KCCA received the funds 1 year ago. These are among the touching issues. Those who lost their loved ones, especially those who are still buried under the garbage, they continue to demand that let there be a monument built here in remembrance of their loved ones. However, it is very saddening. We are gathered here as people. We are gathered here in sorrow. But I want to thank the religious leaders who have led us in prayer. We continue to front a deliberate effort and attempt to ensure that we secure justice at all costs. It is very concerning. We lost the property, we lost the houses. We continue to remain in danger. But even for the companies, for example, UN Habitat, we understand that some elements in government are fighting their ground. But again, they are also decommissioning only 7 acres out of the 35. So we also want to demand that government must prioritize on showing us who is going to decommission the remaining 28 acres. In the case UN Habitat, decommission 7 acres of those. This is where we are as people. We want because once the landfill is decommissioned, there wouldn't be any argument of a buffer zone. After all, when you retrieve the NEMA report, it shows that out of the 35 acres, KCCA was supposed to use 20 and leave 15 as a buffer zone. Now, after using all their land, they are claiming that now the neighbors are now the one in the buffer zone. So there's a lot of very irresponsible treatment. And we also want to caution Mr. Museveni that the people surrounding the landfill are owners of Mairo, Freehold, and Ibanja land. They are legitimate owners of land. No one should deceive you that these are encroachers. These are property owners who bought their land and have lived on their land for years. They are not encroachers. It's actually KCCA which is making a deliberate attempt to make their land inhabitable so they can confiscate it or take it at whatever cost. We shall not allow it. We want let the land to be decommissioned and our people go back comfortably in their houses. But all those whose houses were demolished or destroyed by whatever by the landfill, the law is very clear that whoever maintains a property, like now the landfill, is responsible for every resultant repercussion. It is KCCA and government responsible. We demand for justice, we demand for fairness, and we shall not relent until we secure justice for our people. Enteekateeka y'abakama baffe abo tebayagala naffe tubeerewo. Kintu ekyo kyali basajja bayiikuula ne bayiikuula, naye we twatuuka ekiseera nga mbalaga watuufa w'okusima ne bagamba nti amafuta gatuweddeko, ne bastopinga abala n'ekikumbi kyabwe ekyasembayo ntera olaba waawo kasasiro kwennyini. Naye tuli mu nyiike etali ntegenda kuvaawo leero oba enkya nti n'ebyokukola byatulema. Buli bw'obeera awo n'ojjukira famire yo, kubanga omuntu wena bw'ogenda ku mulimu eyo ne babaayo ekikusobera ogaa nti kanzireko ewaka. Kati bw'otuukako ewaka n'onyuma ne mukyalawo n'ozannyako n'omwana, byonna bitukola tukolera abaana, olya nga ate obulamu buzengula. Naye saawa eno famire zaffe zaali tusanyusa zaggwawo, era tosobola kunimba noba ompadde ki oba ompadde ki ntiyinza obyerabira, nedda. Era ffe tulina enyiike ennene nnyo. Nayogerako olumu na mmemba wa kanso oyo ne mugamba nti naye ffe twabadde ate tukwatibwako mu ngeri ey'enjawulo. Nalaba mukulu Kironde ng'ajjayo emirambo ne babalogo gumu egyo ebiri
peji 3 peji 4 Dr. n'agamba alhamdulillah yajjako enkofiira n'agamba bebo baweddeyo n'engamba bannaye tuli mu nsi yaffe kasasiro yatulumba bakajja kupanga kintu ne bapanga naye nga tebalumiriddwa bulumi kulaba abantu bano ekintu kye twabasinkanya ne tukipakira bwe tutyo bannaye tuli mu nyiike ennene nnyo era guno omukolo abasekanso balina akantu ke batutaddemu akatonotono okulabika nga tubakengeejemu batugulidde mazzi webatugambye kati ogulira otya abantu amazzi ddala ng'abantu bafiirwa abantu baabwe n'ebintu byabwe essaawa eno nga tukyayimunyike tonnaba nakuma abamu basula ku street abantu basulira ddala ku street ebyaddala nze kati naddayo mu kyaki gyensula mu kanisa naye omuntu nayizimbye amaka gange nga manyi ekyo kiwedde naye nga ne famire yange enyini yali esinga okunsanyusa naye bagitwala bebaza tibafubye nnyo okutulambula naye ekivaayo tekiyira kitegeerekeka kubanga okujja n'otukulabako ne twogera si kyekikulu tukutula ekintu tikale 10 twabajjako twasigaza 8 twatoddeko 10 tusigaza 7 kubanga oyinza obutakisobola mulundi gutya naye no tuba nesuubi bannaffe balina kye bakola abasigala kati ne baddako nze ndowooza kisoboka okusasula abantu bano mu fezes Katonda wali tusangulira ezziga nga mutuwolomeza ekimala naye tumubuuze ku bantu abayita mu mbeera ezinyigirizibwa mukulu ayogedde ku kkubo bwe bagamba nti ogenda kiteezi osooka kunoonya kaleeso ne bootaba mukazi wadde ekkubo oliyitamu otya nga teweezimbiridde otugenda nga tuli mu myufu naye ekkubo butabalisuubiza ebbantu saasire mutowolokose emitima gyaffe tubabe ekiteezi tujja kubasabira nnyo Katonda abakozese nze mmanyi nti Uganda erina ssente ezimala ekitundu kino si kyekinene ekisoboka kukwatibwako nga bakola eminene olwo ne basasulira amabanja biliyoni ne biliyoni olumpe kwabaki nga mubagyeko amabanja takugundiye palamenti y'abasonyiye era akafa Katonda ne kabula akatonda kabula obulamu tebuzikawo naye abakyali abalamu beetaaga okusangula amazima abantu ngaabo omuntu nanga nti Mungu yamugerera naye nga musajja wattu anaakola ki yasimatuka kale abooluganda ebyokwogera bingi ku lunaku luno naye mu byonna Katonda kyekiddukiro n'akaseera tetutalibaawo buli lunaku lowooleza nti waliwo akaseera kesiiba akaseera kootaliba keetaba okutegekera akaseera kootaliba kigambo kya Luganda waliwo akaseera nga tuliiwo naye ng'olinga aliwo bannaffe bwe bafa olowooza wali naye nga taliiwo akaseera ako kootaliba keetaba okutegekera